Aya basi ye mukyalo oyo gwe bayita Stecia Mayanja emboozi wiiki ewedde omukyala omuyita Carol Nantongo yasobola okuba ate nga avaayo n'ategeeza emboozi yayogera zaali zikwatagana ng'ezimu zaawukana we yavaayo n'ategeeza nti waliwo omuyimbi omukyala yamugoba ku stage n'ategeeza nti ye Stecia Mayanja yali 2016 bali ku Freedom City n'amutegeeza sigenda kuyimba nga woli ku stage we yamalirizaawo n'agamba mwagwa 2018 waliwo eyamuloga n'eddoboozi nerisobola okuba ate nga lyafa lyamala n'ebbanga n'ategeeza tagenda kwogera oyo naye n'ategeeza nti eyabimukola bamutegeeza nti yali mukyala era nga muyimbi abo ne beebuuza ate tatubuulidde yamulemesa ebyo ate yatugambye yamugoba ku stage abantu ne babigattagatta ne bagamba oba Stecia Mayanja era emboozi ebadde etambulira ddala nga bagamba nti oba Stecia Mayanja yabikola amakya g'olunaku olwayo Stecia Mayanja ataddeyo ka post n'ategeeza nasigaza kuuma figa ng'alujja mu luyimba olwo lwe bayita figa ekitegeeza ebigambo yabiwulira era ategeezezza nga mulimu kalayini akasinga okunyumira nti bawusigala embuto ze bafunye z'abasemaka omukyalo ono Carol Nantongo yavaayo n'ategeeza nti okuva yaleeta oluyimba lwe bayita kamese katambula we lwatandikira anti abantu abamu babyogera oli nalowooza byakulimba naye ebintu ebimu bihappeninga abantu ne basalawo obutayogera way back nga balina akayimba bakayita kamese tambula so by then bwabadde ndoza n'okusingawo naye ebintu ebyo birabe by'enduulu ezo si birungi ginafuna enduulu abantu abamu tebasanyuka osobola okuba nga okola n'abantu naye nga tebali basanyufu gy'oli nakyo kyofuuse mu bwangu obw'ekitalo owulira agamba nti obudde obwo Carol Nantongo ebimu ku byafunamu eddoboozi nga takyasobola n'okwogera n'okuyimba takyasobola nga biwedde bamusindikira ne kapa zimutwale n'ebyagaana sinaliko mu nju yange wetubeera kalina naye kapa omanyi okubanga kati nga for example wetuli kapa nejja nga ya black naye nga olaba obeera tosuubira toli gwe wali olabe na kapa oli waggulu togirabangako n'obuuza ne banneiba kapa eno yammwe nti naye kitegedde kati omukyalo ono avudde ebbugumu libadde lingi nnyo nga bagamba nti Stecia Mayanja lwaki waloga munno Carol Nantongo ategeezezza nti ye teyayogera muntu yamuloga wabula yayogera omuntu yamugoba ku stage ulira ekitambula ku social media ezoka banfunye bubi ebintu byenayogera va ku mutima ebimu ebyantuusibwako oba ebyantuukako abamu omuntu omu ayinza okuba nga yakitutte nga kilight nga for example gamba nti bangoba ku stage vaako oli ayinza okuba nga yakitutte nga alaba kaali kantu katine nnyo naye kunze omwana yali atandika okuyimba saawulira bulungi kyogeddeko bwogezi naye saagambye nti no ndi mu lutalo n'omuntu lwaki yakinkola bwati nedda I felt bad oba kinali sitegedde kyenkoze yensonga kinakyogeddeko mbuuza ekibuuzo nti kiki kye wali oyiseemu mu kuyimba basi ebimu obireka naye kale weba byaze agambye Stecia Mayanja yakkiriza yamugoba ku stage ulira bwagamba sajogeddeko nti nina omuntu gwenjagala okukomerera nti nanyiga nnyo kale nawulira si bulungi batuusa kubanga nteekawo obukubagano baki so yekyo ekiri awo kati ate incident eyo bwe najogeddeko nayogedde erinnya ly'omukyala eyangamba nti va ku stage te social media yoyo neteekamu n'ekirala nti ebintu ebyantuukako ebirala bye nalwala byatampisa bulungi era ate omuntu alaba ayinza okugamba nti ffenna babitukoze naye tomanyi oba nekyo kyali kitya so tekyampisa bulungi nalwala nnyo sibwa bubi nnyo so nabadde awo neŋŋamba nenkyogerako bwogezi naye tesaategedde nti bagenda kuntwala nti nagambye bwenti ne bwenti aya basi bo bakututte ajja luna mubiru yagambye bwati ku nsonga z'abano ebya Carol Nantongo ne Stecia mbadde mbasaba mubalikiri n'entalo zaabwe z'abakyala bali balina ebibi zaabwe naye ng'era n'okusonyiwa bayitize nnyo okusonyiwa eyakola ekintu ate noonyawe yakuyambira ekitegezi tokulembeza kibi kyokka ate kirala bano abantu babadde batugenda batuvaako olwokuba mu interview bwezityo bano abamawulire eza bansunye egundi yankubye ebikonde balwanye kitegedde nga industry egenda eterera bagenda batwalamu amagezi naye buli mwobeera nga efulumya ebikuli ebyomunju kaŋŋambe nti ekikazi ekyogera ebigambo ebiri mu maka gaakyo kiba kikazikazi n'ekisajja ekirumya ebyomumaka kiba kisajjasajja
kati baleme kutwala biyimbi kitegedde ajaluna agambye nti ezo nsonga z'abakyala Stecia ne Carol Nantongo ke kayimba mmakali nasigaza kuuma figa kawulira obubaka bwako bungi bwako ekigambo ekinene nga sigenda ngako namusaba andoga n'omwana wange nti andoga n'omwana wange ayagala kumutta ayagala yankosa nayisibwa bubi emyaka 3 n'engamba maybe abantu bayinza oba babigendamu era obiwulira naye kyekintu ekyali kinyigiriza mu bulamu bwange nenjagala n'okwetta nve mu bulamu bw'ensi eno kubanga kyatambula viral everywhere shamulogo Stecia mbwe ebintu nga bibakwata ne byogera mbu ne byogera mu Stecia really ngandika sina kyemmanyi I was so hard nembera ku stage abantu ne bankuba obukipandi mulogo nenvayo ningire emmotoka aba boda ne banvuma nebe natujja kusinkana ku lunaku lw'okubali